Mugaba mutya abaagalwa beekuumira ku Senga 5256 mbaaniriza ati nate olwaleero njagala kwogera ku kusiima oba okwebaza abaagalwa baffe. Abantu bangi eyo tutwala abantu baffe oba abantu be tulina mu bulamu for granted. Actually kino tekiri ku baagalwa baffe bokka, naye n'abantu bennyini be tuwangaala nabo tubatwala for granted. Omuntu nakolera ekintu n'ogamba buvunaanyizibwa bwe alina okukikola. Sweetheart, si buvunaanyizibwa bwe. Ye kale yes buvunaanyizibwa bwe, naye teriyo abalina obuvunaanyizibwa obwo naye nga tebabukola, tebabutuukiriza. Nina omwami yazze n'aŋŋamba, Senga, nina omukyala wange mwagala nnyo era mukolera buli kimu, naye omukazi oli taliŋŋambako nti weebale kyo takirina mu kamwa ke. Ne bwe mmutonera akalabo taŋŋamba nti weebale. Simanyi lwaki takiŋŋamba. Just kantu katini nnyo bwe kati nga gwe bw'okalaba, oba kagambo katini nnyo nga gwe bw'olinza okukawulira, naye ate ye awulira kaayagala okuwulira. Nkukakasa omwami ono singa anaafunayo omukyala ebbali, muyite side chick, n'amuwa obuntu obwo obutini bwakuwa gwe nga w'obuyita obutono, n'amwebazanga n'ateekako n'okkuba amavi ku ttaka, agenda kulekawo naye ng'ekikulesaawo just kagambo weebale. Pane tuyiga okwapreciatinga abantu abali mu bulamu bwaffe. Kaabe nga si mwagalwawo, osobola obeera ne mukwano gwo naye ng'alina byakkolera. Osobola okuba ng'oli muntu okola naye nga oba kiri mu kizze oba olina ekizze program gy'ofunye ey'amangu, olinayo omukwano gwo gw'okubira essimu n'omugamba abaana mbaleete mbadropingekawo oba nsigalize, n'agamba leeta. Ne basulayo n'anaaza naawe emmere yamanyi lwe basuze, n'ogenda n'okima enkeera. Oba n'okomawo kiro n'ogenda n'omukonkona n'okima abaana bo. Naye nga toligambako nti kamugulireyo akalabo. Mwebaza amanye nti omulimu gwe nnina, manya omulimu gwankolera nsiima. Ne bw'aba nga tolina ssente zigula kalabo, katugambe tuyinza okuba muli ku mizigo, naye ng'osobola okuba ofunye ekirimu awo ekyamangu mangu odduka buddusi. Mama gundi oba nambala essaawo oba ndabirako, mukazi watwa nti mukwano gwo, ate anaagaanirawa. Era ng'agenda kipayopayo ng'adduka ng'agenda abakulabira. Abaana yamanyi we bagenda okusiiba oba we banaabeera paka gwe boonaakomawo. Naye nga tosobola ddala mugambako munnange weebale, abalala mugyogera mugiteeka mugiyisa ku mumwa kungulu, ng'olinga agamba kasita ngenda muwaayo 2 oba 3. Omuntu ne bw'oba omusasula, olaba ne bw'aba housemaid nga akola wakaawo, banaye omwetaaga naye akwetaaga. Tekina kyekikuggyako mugamba weebale. Bw'aba akedde n'ayoza engoye n'asiimula ennyumba weebale, kubanga gwe tosobola byekolera, kyekyakolesa omuntu oyo. Si nti oli munafu, naye sikajju yerinza okuba tekusobozesa, ng'obudde tobuyina, olina okukeera okole. Naye abantu tubayisa nga bwe twagala, abantu tubatreatinga nga bwe twagala. N'obeera n'omwami wo n'abeera ng'akola abalabirira, gwe n'abaana omuba mukyapangisa asasula rent, akiriyalinga bills zonna, naye ng'era olaba kyakuwa tekikumala. Owankawanka, tewusiima, kwagamba oba abantu mwagala ki? Naye kankubuuzeemu ggwe nnyabo ali eyo, kuba kati ndi ku bakyala. Kankubuuzeemu, teri gwe tolinayo bakyala b'olabeeyo nga be bayimiridde mu maka gaabwe, be balinga be basajja be bakazi, nga be naye babikola. Naye gwe Katonda akubulesinze n'omuntu akulabirira, naye yadde ne kaweebale tokayina mu kamwako. Then kanzire ku baami baffe. Leero mmwe oba muba mwakuzibwa mutya? Abasajja bamunze muntabula. Simanyi na kumanya. Omusajja abeerawo nga oba alinga agamba nti tugambe nti gw'olina okukola olinga mukozi we, n'omukozi we kyembadde mbagamba wano nti n'omukozi omugambako weebale. Naye n'oddanga ennyumba etukula ewunya bulungi, mukazi wattu yagitaddemu ka air freshener oba yataddemu akawoowo, yonna ng'ewunya bulungi, buli wamu watukula, ekiyigo kitukula. Gwe n'ogenda n'onaaba n'olekayo n'amazzi ssebo, naye era n'akidrayinga nga takomplayininze. N'ekiro n'akuwa emmana n'ozina nga bw'oyagala. Naye yadde n'okumugamba nti munnange weebale, nga yagimwedde ebyoya yagisaze bulungi n'agiteekako ne design. Enfuli yazisise yatutta obudde bwe, naye gwe yadde ne kaweebale. So abaami baffe nammwe muyige okusiima ku bakyala bammwe.
abakyala tukola omulimu gwa ttendo. Emirimu gy'ewaka gyo girabanga egitali mirimu myangu, naye kankubuulire, omanyi abaami mugenda ne mugamba nti omukyala asobola okukuliisa olunaku lumu n'akulangira. Maama n'abeera nga yakola, olwo ojja kwoza obupale bwe, ojja kufumba, ojja kukola buli mulimu w'ewaka, ojja kufuukawo sigalo. Kati kambuuze, igwe lwaki bw'oba okola nga nze sikola nga nze ndi ewaka? Nze seeraba nti ndi awo sigalo, neeraba nti ndi mukyala. Era nenkola emirimu egyo era nga si complainings, era nga sigambye nti omwami ancunya. Lwaki gwe woogikola nga nze nkola, nze provider, lwaki gwe okiraba nti nkucunya? Kino nkireese nga mbalaga nti nga bw'olaba nti gwe bagikukozesa bakucunya, awo wandisinzidde n'ogamba omukyala ono akola. Omukyala ono akola kyamaanyi mu bulamu bwange. Kubanga singa wali otaddeko omukozi ng'omusasula, bw'otuula wansi n'okwata olupapula n'owandiika ssente ze wandibadde osasula omukozi oyo buli mwezi, ziba nnyingi, ziba zisobola okukolamu ekintu. Naye tomusasula yadde n'ekikumi. Mukazi wattu n'akagoye aninza osanga alina 2-3. Gw'ogenda n'okola shopping n'ojjuza wardrobe, mujjuddemu masuuti go, mujjuddemu ssaati zo. Naye nga naye bw'ogigula bw'oti toswala, yagolola, yayoza. Naye gwe olunaku weegulira olugoye olupya, naye ye tumuleetera. Kubanga munnanga nti ye abeera waka. Munno mugulireyo olugoye oba mugulireyo akantu, mugambe munnange weebale. Webale byonna, thank you, webale kundabirira. Tekina kye kikuggyako, webale kulabirira baana baffe. Kubanga abaana si babe bokka, anti ye maama yazuukuka ekiro baana bukaaba. Abasajja bannange, abasajja b'ennaku zino, sinaba nnaku zino ndowooza n'abedda bwe baali. Sirisa omwana oyo, sirisa omwana wanfuna kutula enkya ngenda keera genda kukola. Iyi omwana wange, wange bw'omu, ddala ddala wange bw'omu. Badde manyi waffe, naye kuba kati akaaba kati afuuse wange. Banaye tweddeko, abakyala tweddeko, n'abaami tweddeko. Ate muyige okuyambagana. Abaami mulekerawo okukomangawo n'otuula mu ntebe n'okwata amawulire n'osoma. Olaba osanze leero nasobola n'okudda n'asanga oluusi obadde olina akaana kato kakaaba okufaako obufi, omwana yakulemesezza okukola emirimu, n'asanga ennyumba tonagirongoosa, simala buli wamu watunanga we waagala. Mu kifo ky'ogamba kaakuyambeko bakuze munnange omukwano, ennyumba leero nga tetegeerekeka kiki? Atandika kuyomba, bw'aba mukubi nga n'okkuba. Omukazi mukyafu ng'agenda mu banne ng'abanyumiza nga bw'oli omukyafu. Omukazi mukyafu, sooka weebuuze bulijjo bw'ati bw'ali. Yes, siganye waliyo abakyala abakyafu nga ye naturally mukyafu. Naye tuyige okulumirirwa n'okusaasira bannaffe, ate tuyige okusiima bannaffe. Tubeere abantu abalumirirwa nti bannaye singa gino emirimu gyonna nze mbadde ngikola sandimazeeko. Yes, naawe okola siganye, naye nange wandisse waka nga situdde. Obadda siri mu kusosola njala, obadda nange nina byenkwasaganya. Kale awo nno oba osinziira ogambe munnange, mukwano gwange ono obadda akola, nange kamuyambeko na kino. Oba ebintu obisanze ku sinki, ndi eri ndi kunaaza baana, simanya, yimuka obyoze. Naye kuva ku makya sinnawumula, oze ate n'ekiro oyagala nkusaavinge. Bantu bange, tweddeko. Kati ate nammwe abakyala ababeera awo nga gwe oyagala buli kimu omusajja akikolera, akuteereko omukozi, yasasula n'omukozi, akuteereko omukozi, ate akomewo waka emmere tennajja, buli kimu. Omukozi muyambeko, tegeka. Omusajja kye kimusasuza omukozi okuyambako, si kumulekera mirimu gyo gyonna unless nga naawe okola. Okitegeere? So nze pointi yange eyaleero ebadde yakuba nti muyige okusiima abantu abali mu bulamu bwammwe. Appreciate. Bw'aba takuwa ekyo ky'oyagala akuwe, siima ekitini ekyo kyaleeta. Kiri ky'oyagala ekinene kijja kujja ng'omaze kusiima kino ekitini. Naye ne kino ekitini, kubanga gwe kino ky'olaba nti kitini, oli mu ssaala ya muntu. Gw'omanyi nti waliwo asabirira okubeera mu bulamu obwo bw'olimu, gwe bw'olaba nti nno nti tebulina makulu, bw'olaba nti nno omusajja talina kyakuwa, bw'olaba nti omukazi ono talina kyakugasa, talina kyakwongerako. Waliwo afukamira ku maviivi ge ng'asabirira funa mukyala ng'oyo gw'oyina. Waliwo akeera ku makya n'asaba ng'ayagala funa mukwano ogwo gw'oyina. Friendship. Naye singa nfuna omukyala nga mukwano gwange, oba singa nfunayo mukwano gwange ng'alinga gundi oyo, bannange gundi oyo kankubuulire mukwano gwoyo omukyala naye amuyamba mu bino na bino na biri. Nga gwasabira naye gwe ogutekinga for granted.
okitegeera olinga agamba nti kuba mukwano gwo ali obligated oba akuvunaanyizibwako okukola byakkolera. Munsikirize nkome wano eno, mwebale kuwuliriza. Teweerabira subscribinga, teweerabira likinga, teweerabira commentinga, teweerabira gwe yonna alina ekibuuzo kinteera mu comment section mbeera nkuddamu. Ate gwe wenna omupya oba audio eno ng'olina w'ogiwulidde manya evudde ku Senga Face 256, jangu ku channel yaffe. Genda ku YouTube yo teekamu Senga Face 256 ojja kuba olaba channel yaffe. Subscribinga, teekako akade, ojja kuba ofuna video zaffe zonna. Ate buli gye nteekayo oba obeera notified akadde bw'oba okataaninze on. Channel yaffe eno ekavalwenga ebintu bingi, tukavalwenga eddagala, tukavalwenga emisomo gy'abakulu, okwezina, buli kimu. So oyinza okuba topic eno togyagadde naye nga waliwo topic ejja okunyumira. So osobola oyitamu mu videos ezo n'obeera ng'ofuna kyoya.